Kiriya. Kyekiriwo. Ani aluleeta? Tewali koliko. Zino zonna kamera za BBS. Zimusi za BBS. Za influencer. Okay. Webale komawo. Kale mukwano. Kibiina. Amina. Lero ya stage esose. Tuli myezi emeka kati. Myezi kagina myezi ngeza. Nga 10 no? Jiweze. Ndabanga omwana. Myezi jiweze. Dula na mwaka. Just mbaite mumanyi manyati yakomawo. Ebyamutwala byo wabigonjodde. Ebyamutwala bitya? Gwe binabyo omanyi. Ebisomo yajimaze. Gwe binabyo omanyi. Ayinawe ebirala byatwala byamanyi. Bobo binabyo omanyi byamutwala byo bosigaza. Kusa ku Maulana. Kusagaya Maulana mu comedy ya nno baade bamusiriye. Nekyamusibizo kimanyi ne tusakivaako. Si kipya nti buli mwasibwa era bamutadde ensonga z'amaka zibeera omusajja avunanyizibwa oluusi era tutuna abakazi naye nga tumanyi nti omukazi ayinamu akatwewungu niyo omala n'okola ki n'obitegeera luvannyuma nnyo neyokola ki nebiggwa. Basabi kitemwagala labirira baana. Kirungi nti mwebale tulabirira ku baana. Ate mwali tuuse mu kooti. Bani tuuse mu kooti. Anti mu kooti abantu omuntu osoogera mu kooti naye nga mulalu yakututteyo. Kituufu. Bwe kiri. Buli kirungi kijja n'ekibiira Steve. Buli kirungi kijja n'ekibi. Kwakaliza Maulana banyumiriza embeera y'ekkomera lyayiseemu mu nnaku za tamaze lumu. Zaate binkuteko okwasi naye mbanga njagala kuzza ate musango gwe yakoze. Wennyini mwengendo. Agendeyo. Yafiiriddeyo. Afunye okusakulaawo ku basiba abanene. Kituufu. So generally ekyo ekintu ky'okusibwa si kipya ekirungi avuddeyo kuba ensonga z'amaka buli omu zimutagalako mu ngeri emu oba endala. Si kipya ekyo. Kati abawala babeetega bakomyawo because mwena bazala mati amudde mu kwegula ebiseera. Kati tukitegedde tufunye ekyokuyiga ekyo nti kinene nnyo nti ogenda okwana omukazi we mbwakkiriza okwagala straight away mutwalire obutabika bamukebera obwongo. Okitegedde okuda muddugwamu bwe kiri naawe kenyini omukazi oba olina omusajja gweyagadde oluwaddemu omutwale mukola ki bali badde tukebera bukebezi musaayi naye nga tutekebedde bwongo so n'obwongo kikulu. Ate abantu bali bagamba nti emujjo okwatisa omuntu ne bamusiba olutabirira mwana tunagamba birimu oba ebyobufuzi because ng'obutabirira mwana mutasa agenda mukomera bw'ati. Waliwo ensonga ezimu zombuuza nti nnungi naye kirungi n'ozibuuza omuntu eyasibiddwa kubanga simanyi nnyo kyamaanyi nnyo kyemanyi nti mufuna obutakkaanya ng'abaagalana oluusi n'okizuula naye nze tuza ku risaaki gyendaba nti tukwana abantu oba abakazi batwagala omusajja n'akwagala naye ng'omusajja aliko ekyamu ku bwongo ng'ogenda okitegeera luvannyuma nnyo olaba omusajja oluusi abanga atuuka ku ntikko y'omukwano najjayo akambe nga ekyo ekintu kimujjidde okitegedde oba omukazi aligala okutuuka ku ntikko y'omukwano n'akuluma nti ye nga jasi kiri mu famire nti abanga atuuka ku ntikko y'omukwano ekitambo nekikola ki so byonna eri ebutabika babikebera ne bagamba nti tulabamu ekitambo tulabamu eddalu ly'ekika bw'ekiti bakugu naye nga tusobola kuzikiza laavu tusigala tukyagirina n'okukola komedi tusanyusa abantu. Temugenda va ku mukwano? Ate olaavu ogiveeko ove ku laavu Amagezi. Bakolinso 13 egamba etya? Omukwano Bayibuli egukkiriza bulungi temuva ku mukwano bambi just mutegeragane butegeraganye ng'abaagalana ate n'abakyala temuyitiriza nnyo kyakusaba ssente olumu kireetamu kale traumatization mu basajja oluwaddembe okukola oziwaddembe okufuna kyokola n'otaseeka nnyo ebisuubi mu musajja nti alina okulabirira kubanga n'abasajja bapambane balina ebintu challenges ze bafuna kati ndaba nti challenges zetufuna nnyingi nnyo abakazi batukwata naye bw'ogenda ku poliisi ensonga tegirowooza yes nzina akalepinga emirundi ena naye nga taata tolinnya mu bbwa olimba batukwata nakukwata n'akufundiza nno ddala n'atabuka gakwale kati poliisi ekyeremerako egamba nti mu mbeera eyo kiki ekiba kikola ki ekikubya saluti kitegeere naye nga tukwatibwa gwe ng'omukyala ensenge eno gyogerako kino esente ze bamuwadde miliyoni 10 zimala abaana abasatu era omwaka omulamba daira ze bamuwadde miliyoni 10 buli mwaka omwaka zimala anti kati era babigamba simanyi ebintu bya accountability kisinziira miliyoni 10 buli mwaka babyogera naye era nga bigenda okuggwa ng'embeera ya Uganda ng'ogimanyi
ebiseera ebisinga omwaka ogenda okugwako ng'okoze kakadde era omukazi kajja okugenda nako bezinabanga yasasuliddewo naye era Uganda ya bbeeyi omwejjako n'omuwa omwe 10 n'omwejjako n'okola ebirala okujja tugenda kugoba mugobenga wakakadde kajasike tufunye bweraliikira nti wala bajja kwagala okukola bwe batyo bakufuude bagaye nti bakujjeko 5 milioni 5 omwaka efuuke bizinesi then awo ojja okuwulirira blood clot kyekyo omusaayi okwetugga kwala nono wuuno otherwise abaami ndowooza ekyalisinze bagende ku vasectomy kyekiriwo ekyo muganda wange nyinza okumansa entungo bagiro kapapaali nasinga okinyonyola bakebeza abaana nedda ssebo kyekyo kyandibadde kifaanagana okulaawa naye wali oba tokyaddamu kuzaalakulaawa ensigo bazijjamu naye bakesitome ensigo bazitaggulula ku nseko endala naye nga mufuna wawalodingi azigatta sayo bakesitome tayinamu abantu bagisalira Amagezi toyinayo akwesunze naye toyinayo eyo bakulana sobera naye tulina akugoba mu kooti mukooti olina akuleese bamugoba ddali mu kanzu banga badalina bali mu kooti nava dalina mu kanzu so generally nti ebiseera ebisinga abantu kyekyo kubanga ensi eyo etabangusa okuya covid abantu yabayitamu abantu tebasigala kyekimu abantu eddalumu eryaddala golaba muntu kunyirira naye nga muguwa ddalu so bwobonze advice yempa wofuna omwagalo waawo tonaana kwegatta naye dduka babajjeko omusaayi balabe bamuwayimirire batayinaamu STD obwene batagirinamu tene mugende bakebere n'obwongo kuba abantu balalu abantu bagire ddalu ku bannaabwe ogenda kufuna n'omuntu omuggyeko interview n'ayogera ebigambo kimu bibiri akuyooka ebbeere ogenda odimuggyako nga kamera zikulabe ng'alinuunye aye naawe olemere kubanga onafu omwena mu buli awo ku bbeere lyammwe kubanga ayagala okujja oti nakwata ku nyanja olwalwana lyeyongera kuvaayo ebyo ebyange